Nze Agnes nalikwago okutusako alipota emera y'obudde wano ku TV yo. Enkuba etekedde kutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Ntebe ebadde ne millimeters 12, Jinja millimeters 2 n'obutundutundu 2, wabula Tororo millimeters obutundutundu 3. Kiro kiviridde ku kinuuna mpewo asimbye ku Sseguyanja Buyindi era nga kyekiviriddeko omukuubo gw'enkuba okusaasaanira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga tusuubira enkuba okutonnya mu nnaku ezijja mu maaso. Era olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukyada ku degrees 28 eyo mu Kotido. Wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukyada ku degrees 26, olwo mu nsozi ez'Ekabale degrees 24. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi ne New Delhi wamu ne Kigali tubisuubira okuba n'enkuba wabula tunatona mu Nairobi ssaako ne New Delhi ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu mu New Delhi lijja tukyada ku degrees 19 wabula ate Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu lijja tukyada ku degrees 23. Ebe tusobodde okufunirayo okuva mu kitonga ky'eggwanga ekimunaanza okw'embeera y'obudde. Nze Agnes Nalukwago kwagaliza ekiro ekirungi weeraba.